okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda n'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye. Omwagalwa, wasuze otya? Mukama yeebale kukuuma kutuusa ku nkya ennungi eya leero. Nange nkuumye bulungi wendi era andeese okubaweereza enkya ennungi eya leero mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya ku TV yaffe ennungi omukutu gwaffe ogwa 3ABN. Katusabe tutandike ekyokuyiga kya leero. Ayi Mukama Katonda waffe, Katonda omu eyakola eggulu n'ensi, oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe kubanga osaanidde. Tukwebaza kubanga otuleese okuyiga ekigambo kyo, tukusaba otuyigirize olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wali obaddeko ng'olina ky'ofumba oba n'okwata ku sepiki gy'obadde ofumbiramu ng'oba weerabidde okubaako ky'okozesa oba kipapula oba kiveera n'owulira kukwokyebwa okw'engeri eyo. Wali osembereddeko ku bbugumu eringi n'owulira okwokebwa okwo okw'enjawulo, oba gwali musana mu kwaka kwako okw'omukwano okw'ennaku zino ne gukwokya n'owulira nga wenyiyiddwa. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kigamba nti okwokebwa enjuba. Okwokebwa enjuba gwe mutwe ekyokuyiga kyaffe ekya enkya ennungi eya leero. Era olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luva mu kubikkulirwa essula 16 olunyiriri olw'omunaana. Kubikkulirwa essula 16 olunyiriri olw'omunaana. Bikkula nange omwagalwa tusome. Bayibuli egamba nti owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba ne waba okwokebwa, ne waba okwokya abantu n'omuliro. Kanziremu, owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba neeweebwa okwokya abantu n'omuliro. Owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba neeweebwa okwokya abantu n'omuliro. Olunyiriri lwa leero lutuuse ku kibonyoobonyo ekyokuna. Ekibonyoobonyo ekyokusatu kibadde ku mazzi era nga bwe twalabye nti gaafuuka omusaayi. Naye ekibonyoobonyo kino ekyokuna kya kukosa njuba. Enjuba n'amazzi bya mugaso nnyo mu bulamu buno era bwe bitali suubira nti obulamu ku sseŋŋenda eno buyinza okubaawo. Ku lunaku olwokuna olw'obutonzi Katonda kwe yatondera enjuba. Oba osomye Lubereberye essula emu olunyiriri olw'e14 okutuusa ku lunyiriri olw'e19. Ekyewuunyisa nti Katonda we yamala okutonda enjuba, oluvannyuma n'alyoka atonda ebirina obulamu ebitambula ku nsi. Katonda amanyisa awatali kubuusabuusa okuyita mu bibonyoobonyo ebisembayo nti ye mutonzi, ye yakola ensi n'ebirimu obulamu byonna. Era nga we tusoma mu kitabo kya Bikola by'Abatume essula ey'e17 olunyiriri olw'24. Bikola by'Abatume essula ey'e17 olunyiriri olw'24. Bikola by'Abatume 17:24 nga Bayibuli egamba Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo. Naye kye twagala okujjayo Katonda ye yakola ebintu byonna n'enjuba. Agambye nti okumala emyaka 6, ntegeeza emyaka ensi gy'ebaddewo giri 6, tegiri
buwumbi na buwumbi bwa myaka ng'abamu bwe bagamba. Okumala emyaka 6 enjuba ebadde eyakira ensi. Tesirisangako nti omwaka gumu teyase naye ebadde eyakira ensi. Enjuba eno ebadde eyakira ensi lumu mu biseera eby'ebibonyoobonyo bino ku kibonyoobonyo kino ekyokuna egenda kwaka n'obukambwe. Enjuba ejja kwaka n'obukambwe era eyokye abatuula ku nsi. Ekibonyoobonyo ekyokuna kwe kuliba okwokya kw'enjuba okusembayo okuliba okubi ennyo era okutabangawo bukyanga ensi ebeerawo. Oyinza okuba wali olabyeko n'ogamba ebiseera nga bya bbugumu nnyo mu nsi z'abeeru bagamba waliyo sama enjuba n'eyokya nnyo. Naffe ewaffe ku lukalu lw'omuddugavu waliwo lw'otuuka n'owulira ng'akasana kangi naddala abantu abamu ffe abakolera emirimu gyaffe oluusi mu musana abalima abakola ki waliwo w'otuuka n'owulira akasana nga kayitiridde n'ogenda n'otuulako wansi w'omuti oluusi n'emirimu n'ogiwummuza n'olinda akasana kakendeere. Naye abaagalwa ebyo biwero. Mu kibonyoobonyo kino akasana kagenda kwaka n'ebbugumu eriyitiridde nnyo mu kiseera ekyo. Naye ekisanyusa ebyawandiikibwa biraga mu kwolesebwa omuwendo omunene ogw'abakola eby'omuzizo ku Mukama. Ekyasinga mu byawandiikibwa Bayibuli ezze etulaga abantu abakola eby'omuzizo ebinene ku Mukama. Era bw'oba osomye mu kitabo kya Ezekieri essula ey'omunaana olunyiriri olw'16 Bayibuli ekulaga abantu bano abasajja nga 25 nga bakubye yeekaalu nkoona. Yeekaalu nga bagikubye enkoona tebagiriiko nga batunula ebuvanjuba ate oba yeewava omusana nga basinza omusana. Katonda yagamba nti era weeyongera okusoma Katonda yagamba nti bateeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikoowe era abakaabira emizizo gyonna egikolebwa wakati mu kyo. Weewaawo abasajja abamu nga bakubye enkoona yeekaalu nga batunula awava enjuba era nga basinza enjuba. Waliwo abasajja abamu, waliwo abantu abamu abaanakuwala, waliwo abantu abamu abaasinda, waliwo abantu abamu abassa ebikoowe olw'ebikolwa bino ebyali bigenda mu maaso. Naye amawulire amalungi gagamba nti Katonda yagamba nti basse akabonero. Oluganda oluliwo leero olugamba nti basse laama ku bantu abo abaasalawo abaanakuwala olw'ebyomuzizo bino ebigenda mu maaso. Ojja kusoma mu kitabo kya Ezekieri essula ey'omwenda olunyiriri olwokuna. Mu ngeri y'emu ku nkomerero abantu abasinga obungi mu nsi balisinza olunaku lw'enjuba olumanyiddwa nnyo nga Sande, ekikyukulu kya Ssabbiiti. Ekyamazima mu Luumi ey'edda gye baasinzizangako katonda waabwe ow'obulimba Katonda Njuba ekimanyiddwa nga Sol Invictus ye yali kabaka w'e Ruumi. Ekimanyiddwa nga Sol Invictus. Okusinza ku lunaku lw'enjuba kuno kwateekebwawo okusinza enjuba kuno kwalingawo okuva edda, wabula kabaka w'e Ruumi abasinga gwe tumanyi obulungi nga Constantine ye yasooka okuyisa etteeka mu mwaka gwa 321 AD mu mwezi ogwa Maachi nga 7 era n'alangirira okusinza ku lunaku olw'enjuba. N'alagira nti okusinza Katonda kuggyibwe ku lunaku olutukuvu, ku lunaku Katonda yennyini lwe yeerondera, ku lunaku olwa Ssabbiiti eya Saturday luteekebwe okusinza Katonda kuteekebwe ku lunaku abakaafiiri ab'e Ruumi lwe baasinzizangako enjuba luyita olunaku olwa Sunday.
nga kigezaako okufaananira ddala abasajja abali abasinzanga enjuba, kubanga nabo bagisinzanga ku lunaku olwo era kwe baatunuuliranga ebuvanjuba. Mu Lulatini ekigambo dies solis kyafuula Sande olunaku olutongole olw'okuwummula. Nga mu kwolesebwa kwa Ezekiel ku nkomerero, abantu ba Katonda baliteekebwako obubonero okwolekana n'ab'ensolo. Abaagalwa, omwagalwa ali eyo alaba ng'amawulire malungi. Bw'oba oli mu bantu abanaasigala nga bo basinza ku lunaku olutukuvu Mukama lwe yateekawo, abanaassaamu Katonda ekitiibwa okusinga abantu, okufaananako abasajja bali abaakuba ebiwoobe abaasinda olw'okusinza enjuba, obanga naawe osinda olw'okusinza enjuba okugenda mu maaso, ng'osinda olw'okusinza ebitali Katonda, essuubi liri nti Mukama agenda kuteekako akabonero, era Mukama agenda kuteekako laama, katukozese ekigambo ekyo laama oba akabonero. Abo abatali baako kabonero ka Katonda bali kuwa Katonda emabega ne bagoberera etteeka ly'ensolo ery'okusinza ku lunaku olwa Sande, era abantu bano balizikirizibwa. So abantu bano abagenda okuba yeekaalu enkoona babiveeko ebya Katonda, bagoberere etteeka eririba liteekeddwawo ensolo, eriba liteekeddwawo obuyinza obwo obw'ensi, naye nga buyitira mu buyinza obwa gavumenti ez'ensi. Abantu abo abaliteekawo etteeka bagamba okusinza kwonna kulina kubeerawo ku lunaku olwa Sande. Abantu abali bagoberera tebalifuna kabonero ka Mukama, era abantu abali bagoberera be balifuna ekibonoobono kino ekyokwokebwa n'enjuba ey'amaanyi. Omwagalwa, olaba ng'enjuba ekyayaka mu mukwano ogw'ekitalo, omukwano ogw'okumeza emmere, omukwano ogw'okutta obuwuka obuleeta endwadde, ng'enjuba ekyayaka mu mukwano ogw'okutuwa ekitangaala, tutuuka ne tuwulira okunyigirizibwa olw'okwaka kwayo. Kiriba kitya ng'eyaka mu mbeera gy'etayakangako mu byafaayo by'ensi yonna? Abaagalwa, kijja kuba kintu kinene. Nonno nze njagala okusaba bwe nti Omutonzi wange annyambe obutasinza bintu ebyatondebwa, wabula nkyuke sinze Katonda. Simanyi naawe oba yessaalayo ng'osaba ng'ogamba Omutonzi wange nnyambe obutasinza bintu ebyatondebwa, wabula nkyuke okuleka bakatonda ab'obulimba ngoberere omwana gw'endiga. Waliyo eyo n'abantu bangi muganda wange, abantu abo si bayise gy'oli, baganda bo, mikwano gyo, balirwana bo, abamu bayinza n'okuba abazadde bo Mukama be yayisaamu okukuteeka ku nsi, abaakusomesa, abaakutendeka ebintu eby'obulamu obwa bulijjo, naye ng'abantu abo basinza ebitali Katonda, basinza ebintu ebyagunjibwa abantu, basinza ebintu ebyagunjibwa ensolo. Muganda wange, njagala okukubuuza ekibuuzo nti kyobasazeewo, njagala okukubuuza ekibuuzo ekigamba nti osazeewo baleke bagoberere okusinza ebyo, babisinze paka ebibonoobono bino ebinaatuuka, bookebwe omusana, bookebwe enjuba eyo ey'amaanyi, amazzi gabafuukira omusaayi. Nga woba osazeewo bw'otyo omwagalwa, ng'oba wa ttima eritagambika. Naye njagala okukusaba nange nga bwe nneesabira tusituke tugende tutegeeze abantu abo bonna baveeyo. Enkya ennungi eyaleero muganda wange, njagala okutegeeza nti abantu abo bategeeze basobole okuva mu mbeera eyo, basobole okubeera ku abo abanaakuumibwa okuva mu bibonoobono bino mu kiseera kino, babeere ku abo abanaateekebwako akabonero ka Katonda, bwe tutyo tusobole okukuumibwa okuva mu bibonoobono bino.
nja kusaba nga tumaliriza tweyongere okusoma ku byawandiikibwa bino. Ekyamateeka essula 4 olunyiriri olw'e19. Ekyamateeka essula 4 olunyiriri olw'e19. Ekyamateeka bundi essula 4 olunyiriri olw'e19. Bayibuli egamba, era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'osendebwasendebwa n'obisinza n'obiweereza. Mukama Katonda wo bye yagabira amawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna. Bayibuli etulaga nti ensonga lwaki Mukama yawaayo amawanga ago Isirayiri n'agazikiriza, gasinzanga enjuba, gasinzanga omwezi, gasinzanga emmunyeenye, gasinzanga ebintu ebitali Katonda. Omwagalwa, tosinza bintu bitali Katonda. Oba tosinzizza njuba, oba tosinzizza mmunyeenye, naye n'ebintu ebirala ebitali Katonda. Tosinza ssente, tosinza mwami wo, tosinza mukyala wo, kubanga ebyo bye bigenda okuleetera abantu okuzikirira. Yobu essula eya 31 olunyiriri olw'26. Yobu essula eya 31 olunyiriri olw'26. Yobu essula 31 olunyiriri olw'26. Bayibuli egamba nti, obanga nali ntunuulidde enjuba oba omwezi nga gutambulatambula ku masamasa, omutima gwange ne gusendebwasendebwa kyama, akamwa kange ne kanywegera omukono gwange. Era n'ekyo kyandibadde kibi ekigwanira abalamuzi okukibonereza. Kubanga nandirimbye Katonda ali waggulu ennyo. Abaagalwa, Katonda akyawa nnyo okusinza obutonde. Kankiddemu, Katonda akyawa nnyo okusinza obutonde. Obutonde bulina kutulabisa, bulina kutulaga Katonda ow'omu ggulu. Buli wolaba ekintu ekirungi mu butonde, tunuulira Katonda eyakitonda omwebaze. Tosinza bitali Katonda, kubanga abantu bonna abanaasinza ebitali Katonda be bantu abagenda okufuna ebibonoobono bino bye tuzze twogerako wiiki eno yonna mu pulogulaamu yaffe eno. Amazzi okufuuka omusaayi, ne gawunya ekivundu, ebyobulamu bwonna obuli mu nnyanja ne bufa, ne buli nsulo y'amazzi yonna okufuuka omusaayi. Abantu ne baba nga tebalina we bajja mazzi, abantu balyoke bagende okukomba ku bisenge, bagende okukomba ku seminti, ku fulo y'ebizimbe okuggyamu obuzzi obwo obuvaayo, bagende nga bakeera ku middo nga balwanira amazzi ago okuganywa. N'ekibonerezo kino, ekibonyoobonyo kino kye tulabye eky'enjuba okwaka n'eyokya nnyo. Bwe twali edda twakolanga mu mirimu egimu nga tunoonya fiizi egy'okukuba bulooka, nimba nga mwokya ttanuulu n'oteekayo akaliro kamu ne kakkoonako, n'owulira obubalagaze obwo abantu bwe bajja okubeeramu. Muganda wange, nkusaba obeere ku muwendo gw'abo abanaasinza Katonda omulamu, abataasinze bintu birala bitali Katonda. Ku lunaku ezo ez'ebibonyoobonyo okuumibwe, nange nkuumibwe, ate nga we tulindiridde olunaku luli olw'ekitiibwa Mukama waffe lwagenda okujja atutwala eyo gy'ali, naffe tubeere eyo. Katusabe nga tuggalawo ekyokuyiga kino. Ayi Katonda waffe omukulu eyakola eggulu n'ensi, weebazibwe olw'obubaka buno obw'ekitiibwa Mukama. Weebazibwe olw'okutulaga ebigenda okubaawo Mukama. Ffe baani okutegeera ebigenda okubaawo? Abantu abakulu ab'obuyinza, ab'ebitiibwa, ab'ensi, bino tebyanjuluziddwa maaso gaabwe, naye Mukama ffe obitwanjuluziddwa, obitubikkulidde tusobole okubitegeera.
Mukama tufuule abantu ab'amagezi tunywerere ku ggwe Katonda omu ow'amazima tuleme kusinza bitali Katonda. Mukama tuzuukuse otuyimirize otutambuze tugende tubuulire ku bannaffe nabo basobole okulokolebwa ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere naawe enkya ennungi eya leero. Nyongera okutegeeza Avento Media App esangibwako obubaka buno eri mu Play Store. Buli muntu alina essimu eyaseereza ngiyite smartphone manyi nga omukutu ogwo ogwa Play Store ogumanyi kubanga yewava buli kimu, yewava obuzannyo, yewava ki, naye engalo zo zibeere za mukisa. Zigende ku Avento Play Store kujjayo omukutu ogwo ogwa Avento Media App. Zireme kugenda kujjayo bintu ebiyinza obutayamba. Mukama akuwa omukisa. Nkwagaliza olunaku olulungi, nkwagaliza sabbiiti ennungi kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.